ye Equity Bank. Era wobo ina sente mu Equity Bank kino nkikugamba muna Uganda kwata sente zo ozijjemu. Genda okwate sente zo ozijjemu. Baba milioni zange 10 bambuzaabuza tebankubirangako simu neemu kamera bagidduka buddusi. Badduka buddusi ndozo balaba basembera oluggi ne badduka. Ye Equity Bank Uganda nge 10 milioni 10 ndi wano nkaba sente zange olabako omuntu n'omu ono customer naye mulaba bamubaka mu kitundu mumulaba laba omuntu gwe bampadde mbuntese tunula mu kamera boss bampadde ntese nowa security mbu yagenda okunyamba okuzaako sente zange mumulaba obalaba bwe batya kamera obalaba naye mu kutwegayirira okola account mu bank eno boogera bulungi ndi wano ku head office Equity babo baneekweka baddukawo babo balaba baddukawo buddusi okiraba ekyo sente zange baneegayira bulungi okola account Equity Bank branch Kireka abalina okunyamba baddukawo buddusi yeno banka gye batwegayiriramu to opening up accounts okiraba sente ne babbamu bubba babano badduka mubalaba gye ndi mu head office babba milioni zange 10 baganye okunyamba baganye okuzaako sente zange babuzaabuza poliisi ebamanyi kooti zibamanyi emisango miyitirivu okiraba ye Equity Bank era naye wane Uganda kati mutufu abasente ebizibu bagenda wabawani oba nagenda mukoto so wabona tosobola na bank yewola oyo yennyini akuwozesa yewola amuddirira yewola n'asibe mukomera era bajja kumuzaabuza wetu otambule ebigere bikugwe oboya bukugwe ku ntundu. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jala tufika sala yuko mjakava na vienda representing big times, the basement crew, the basement kings. Just we keep it moving. Nawe tugamba. Watu komyewo kumukuto gwenjawulo atengo olwale featurinze Dubai Uganda Temple Media. Yeah, man. We are representing to the best. Muchimani nzaba n'aba cabin time now. Bamba the Jala Trophy himself. Tuko to discussing ate weekend bade ya kasavu kanya bade ya non stop abanyarwanda tebatukiriza kwebaka mu bitegera. So tuba twaga to discussing buli kimu ku kimu nawo likibeso okutukako bere ngo sobola manya how it's done. Yeah. Yeah, man. Kati ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tuzira banka zifuse banka abayaye banka basenguka kiro abantu badde bateekayo sente waliwo ate gye bayita ba chicken nandoze oba chicken wings wayo yabbye enkoko oba yabbye sente yabbye omukadde ali myaka 80 bamugamba leeta akakadde buli mwezi ojja kuba okuŋŋanya $75,000 kati abadde akomyewo bongera asobole okukoza anti bo ekibeera kiri bwekityo ogula enkoko zo obagulako enkoko n'ozibawo ate chicken ekwataganirawo ne sente eri chicken ogulayo enkoko ne bazikuza bwe bazikuza bo ne bazikulundira kigwayo ekigambo yadde chicken ki oba chicken wings simanyi oba chicken chicken bed burger balina ebagiyita osimanya chicken yani nijye juni abadde agikolera obulamu tutandise ne Equity Bank alabye byagituuseeko nalabye Equity Bank beyakoze ne Equity Bank abantu abasibatu baaliwo nenga omanya Uganda Equity Bank eruddewo yes eruddewo ngambo baliwo ndinga eruddewo Equity Bank zemu ku bank ezibadde zibeerangawo yo yani ya government sobola kulimba kuba gye nali mmanyize Equity Bank gye nasooka okulaba awe katwe wali Greenland Bank twayitanga tugenda okulaba kati yali Greenland Bank gye bakola Equity Bank awe katwe
inaso kulabira ddala nange nga mbayo nayagala nziguli ndeke account naye banyinyonyola nnyo nennemerero noyo kyekisatu nemaiza nga ngenza ate ku gundi ku senti nakozesa sentinel bankirizi mugitya Barclays naye nnungi ya kizungu naye sebusinga oba otambula ng'otambula by like otambula ku speed olwawo okupiikinga n'omanya ate yo Barclays eri worldwide yeah naye kati naffe tutunuulira ADBC tena kyetugamba egaziemu kyogamba omunauganda okukwata sente n'aziteeka mu Equity Bank aba yeeziise kubanga banka ezo zigenda okujja ezimu ziba za gavumenti eziba z'abagwira ziwa omusolo weewawonge bwe tetujja bigendamu naye banka kiva ku kyata omuntu okuwaayo sente n'agenda ozijjayo ne ziba nga sente teziriiwo buba bubbi buba bulyazaamaanya ne bakugaa ate nga waziwaayo wano mu kugulawo akawunti babeegayirira bagamba kino kiri naye ate munauganda agenda okugyayo sente n'akola ki n'abanga addamu kwegayirira bakataye nga bakwata zi vidiyo nga balabye nga bagandooza banka mugira bamaneja wuli adduse mu kiyigo embeera eva ku ki yes tempo Dubai Uganda big times budde bunene ate nga sagala mwerabye Dubai ife eddoboozi mu ddungu man ebizibu by'Abannayuganda byonna wano oba otuuse ekibanga kiggwa okuddayo ku nsonga ya bank zirina system ekitegeera kwe zikolera nti gwe bw'oterekayo sente zo tezigenda beeraawo ekitegeera kyova aba bakolinga in buli gye bakoma okufuna abantu aba banking oba abantu abatereka sente mu bank bakola investment ekitegeera sente ezo zimuvinga gwe bw'oziteekako woti pap nga zitambulirawo zigenda mu birala aba withdrawing nga bakimirawo ezizo zotaddeyo so sente zibanga ezibali cycle nga kobawola bazikozesa bantu batono kati abakozesa abatekayo ku sente bazikozesa bazitekayo ne bazigye batono kyova bamakinga sure banking bakubuza n'okubuza bagenda ku saving abaje bayita saving o saving sente oba otaddeyo za business so ebisinga gamba savinga abo balina kategoria lero okumanya baagala nnyo zemuterekayo baba warusi ne bugundi bu commission oba otereka sente zamu tibuli ya banking n'abanga aleseyo line banga tujjamu akasente banka ezimu zigaba akasente katipo omanyi bwe banking zizange ziberewo kati utunuulira sente z'abankuba kyeyo buli nkuba kyeyo abasinga abali mu Dubai abali around the world baweriza sente nezibanga zijja mu bank za Uganda okitegeera banka za Uganda bwe sente bwe zituuka ezo banka zizikwata nze niko ziteeka ate mu birala gavumenti mweyewola balo batandika okukola bawola buno obusomero kati obuzibu bwe bujjira nti abamu abatutte sente tuuka bagamba mulete sente kati zikola ki tewali ezo sente zolo abateekayo ennene oli ali mu banka kati nga bana bava abali ate nga bakunga ezo sente zibawaayo baayo zino ez'omuntu awansi awaddeyo akataddeyo akakadde ataddeyo ataano waliwo sente nga waliwo akawunti zibamanyi nga sente zijjane nga kabaka tajja bankuba kyeyo bangenze Dubai sente zijje nga tezuba kale ebisente ebisinga bye bazijjayo ne zivaawo kati bali kati ne bamanager bennyini saa zino balina access ti manager yennyini asobola okujjayo sente zonna ziteeka mu kuziika mu banka manager abana access ya buli account abana access manager yaba managing branch eyo yabawo accountability asobola okugamba leero babankize miliyoni 5 nga babankize 2 naziteekayo ne zigamba olinga enkyana jjuzaawo okitegeera kuba ye system yabagini abalina ekisembayo ate muntu tagenda kudda ku nkola ey'akabokisi bali bamama anti zijja talagira mu kinnya ebijja talaga ebinusu mukulu wange yasimanga ekinnya mwalundira obumyu n'asimamu ekinnya yasimanga ekinnya mu kayumba k'obumyu n'atuzayo akabokisi k'ekyuma n'akasala buli bayingirayo n'abangaawo obumyu mbere n'asomesa kale olunaku lumu yali avaayo nenga muno muyaye kiwanyi nagenda olingizayo okutakulawo bwenti ng'omukulu yasimbe yakwata ettaka n'alitereza fiti nga mulimu asuula ebinusu oba n'amazzi tegayingirangamu oba omusuaziryo ng'azikoona bukoonyi kuvaako ki so abantu bagenda kuleyo ku nkola eyo lwa nsonga banka ezimu tesobola sustaininga abamu bazimba kisenge ennyumba yange nenzimbiramu seefu mu kisenge
ne background atekayo ekifaananyi akasene ka droppingamu nsula y'obusuuzi bwe nsereka ne ziggwako mayo yose zotereka ekindo ng'otereza ssente z'abaana bo ne zigwa ku mulembe obuzibu bwa ssente naye Uganda zigwa ku mulembe ate kati olwatano lusanga Uganda nga balusudde terukyakola olwa waliwo akyasobola okwata ataano n'agamba olwatano lulwe ngenda luteeka wano olwatano terukyalina kyeruyamba ne bw'obukuŋŋaanya n'obutaba ku banka era bajja kugamba jangu enkya jangu mpazi okutte ku Equity kuba Equity ezikwata n'esasula yabadde ayogera ennyo okitegeera so banka zikwata ssente z'abantu ne ziteeka mu bintu ebirala ne bazikibayita omuntu akitegeere ali ku Dubai ayina big time banka gumufuna mpola ssente zammwe bazoozaamu sudiru azimba ekizimbe bwe kinaggwera nga bakuŋŋaanyizeza bamufuna mpola nga 10,000 abatasobola kuba kerere nga gwe ne boona aloopa emyaka ebiri gyasooka olindeko naye nga mukimanyi buli banka si Equity yokka buli banka yo system ssente baziricyclinga baziwola ne muzza nnyingi ne bawola ono nazza nnyingi kati bawoze oba tanikofiira mu accident ennyonyi yagudde train yagudde netasobola kudda waliwo abamu we bafiirwa n'ofa katugeze bakizeeyo w'oluganda lwena banka yina miliyoni weziba zisukka mu 3 tagali ebezze kuba muzeeyi wange yanyumizaako waliwo kojjaawe yafa ayinako emiliyoni ebyo naye bababuzaabuza ate ebiseera ebisinga tuteekebwa betuyita ba next of kin oba ngagamba bw'ofuna obuzibu anayinza okuggyayo ssente zo next of kin baaliko ne bamubuzaabuza bakwetolooza ne bakusaba DNA ne bakusaba death certificate naye death certificate erinomu omuntu aba afudde nolaga nti akoze ki tyafudde oleme kujjabuzi kuba ebyo basobola okukubika kitegeera bakubira ne bagamba omusajja yafudde neyeseera biki oba ineta death certificate naye amalano ga Uganda okamanyi oli agijjayo ng'oli Dubai nafuna death certificate natolayo mu Equity ne bamuwa akasente abala be bawola ssente nyingi bafiira kati amponye amabanja ge yafa nago gamanyi doni asobola kubanga naye alina banka ezazimukola kuba nti abo bo baba ne insurance ate abo bo baba n'ebizimbe bayinza obowa naye ekyo ekizimbe kati for example Uganda oze munnamagye sente bazimulema ajja kugobesa mmundu ogabanya amateeka ga Uganda oli wabalina nnyo ajja kuleeta ab'amagye ajja gamba aye wange temusala bamulabanga omusajja nga yabagoba ku ttaka wali temujja temusalawo naye bwe yagukola ne batandika okugiyita kasitabo ne balaga ne bananyibawo ne bagaana so ebintu ebisinga birimu nnyo okubowa n'amaanyi naye nga Equity kye balina okukola kimu mugezeeko bweba kati banka egwa kuba nabulyako ne MTN yali etandisa okusika ssente z'abaana zibulyako bwe temusobola kiralifayinga kintu kyammwe kuba inalaba mu Africa eyo miganja tuli gy'osanga abantu abasobola okukuba balaba competition ekususa basobola okuteekamu abantu ne batandika okukuba banka yo ne batandika okukuba layini yo obanga bulaba Airtel obanga bulaba MTN naye natandika okufiisa natandika okufuna issues ezo natandika bo benyini competition eyinza obeerawo nga emu kuba affectinze Equity competition okitegeera naye nga n'abagyeyo management ate nzusana ne Equity erimu abasajja bano abaki abasajja ba gavumenti ate n'Abannayuganda obuzibu balina Abannayuganda abasinga tebaagala mazima tebaagala muntu avaayo n'abagamba nti mwana kino kiri bweki kino kiri kitya bwekiti oli bw'ajja n'akubuuza nti munange nakuteseza nensiteka oba nange munange nakoze kino ng'ayagala omuwa opinion bw'omuwa opinion ate agikwata bulala atandika bawakanyi oli atandika gamba ono antambulirako ono simanya oyogera nnyo ombuza ekibuzo n'ekikuddamu ombuza ekibuzo n'enkuwa perspective yange okitegeera nti banka gyoyagala oteekamu ssente babbirayo abantu oba banka sente za banka abasajja bazikozesa wootera ssente bwesi mu banka zitambulirawo ekitegeera tezibeerawo wabeerawo buno obusozisozi oba abajjayo abo obutonotono bubaawo kati era ndowooza waliwo bano banaateeka naye wooteeka request n'agamba weekend kanzigye esatu awo wojjayo obubaayo obwesatu bwetaano ate kati Bannayuganda njagala bagambe kino mwegendereze nnyo ogenda okukima ssente ku banka ne bagamba network eri down abakeera ku makya bafuna ssente bonna naye bwe ziggwamu network eba down ekyuma kiba tekikola ababanki nga bo abateekayo abateekayo ababanki nga ne baziteekayo basevinga zo zigendayo
naye mwabajjayo ekyuma kiba wansi network teri clear Western Union akasente simanya kajja tekajja so system ebaawo abo bamanya beewamu tebagala bakaliza era bali basente muzije muje bagamba tukole bwetu bank eno network edde wansi twandebe tukijiyo sente mukono ne network eri down mugezeeko enkya olweggulo era abukerera enkya olweggulo nga bakadama bataddeyo da sente bankuba kye ba depositinze dda bano simanya abaspeya bataddeyo bisegera banka edda mu abasuubuzi bisegera bamanerenda nga nabo bakomezaawo ekimu ne mobile money network bwebera down sente ziba ziri mu kutambula oba sio nga ziweddeko nebazikuba ne Airtel oteekayo ne baziteekako okuku oba wabbo ne bateeka okuku okitegeera bwekisogo kiri kasente kaba kawayalinga so sente bwolaba network eri wansi manya ekintu kimu sente zikoze eki teziriiko babanyodde ekyabaddeyoga kye batabanyonyola nga babaguzaawo akawunti okitegeera tekibanga kakaadi kiba abasajja bakuwa kaadi okitegeera yo kaadi eba university akasente kaba wayadi woteekawo katapinga onawe katapinze okitegeera kwedi sente bazikola basobola okukola ki naye nga banka zonna eziri Uganda mwegendereze mugeze okukwata sente z'abaana Uganda muminisita Kamukaliyoki abantu basobola okukola ki okubanga wenkuba ekiro kyange emyaka gyange 5 nsuubira okujja Uganda nga kuliko obukadde bwange 15 oba 20 abana Uganda nabo bavukira nnyo baagala ebyalayisi nzikira mukadde tebaleeterako buno obuntu bwa Equity obwokunyola babaguza pe obwo bwokunyola mubeke musene baye muzireeta mu Equity wajja obudde mukadde wamanyizi wange akuleta kuba nawe bakuleta walinga bwa bbulu ng'onywa Equity Bank yabugaba naye nga sebo yekutegeerera ngateeka waka mansi nga bajja ne bakwandika ennamba biki omwezi oguggwako ezimu ino zitwala okolera abana Uganda babagamba genda mu Barclays bajja gamba ezo za bbeeyi zabali bakanyamunyu zabali baani bamagoba mangi okitegeera naye ng'eri safe kati bwawulira nti waliwo ka banka akaze okuteekayo simanya baagala bino simanya okuteekayo gwotwalayo sente munaye ate bakuwaayo bebagala kati banka ngeriyo ate ng'ogaye sente ziba zitambula mubose akakadde akasooka kuwerawo emitwalo 10 okukaleta mu banka yaffe kati ndagamba kantwalayo bukadde 4 ng'abutwalayo akole ki asobole oyisaamu ziri nga ziri zitambula jjuka nezo togenda Uganda ndabyeko okubankinga kukozeseza nnyo abafirika ensobi waliwo n'abantu ababankinga sente waliwo abantu abawala abatambula mu kibuga omwo babbye abantu bangi batambula n'obutabuli bajja ku bizinensi yo nga buli lunaku bakwetako nebakujjako kyebi oterekayo bajja bakuyambako otereka sente batuma abawala banyirira era abasipeya abasinga mu byetanidde abo bonna balina bizinesi mu kibuga ogenda obalamu nga kyebiri ogirya bulikanawo omukazi nomwana najja botambula n'obutabu yinanga ebigere bibunye enfuufu naye nga amajja gajjuza balina n'obutabu buli abanki nga nanange panika mu katabo omwana yazikolectinga zonna oyo katwe nabula nazo nolaba oli nga yagwa eddalu kitegera so abanauganda mbere nga mwesiganga n'abantu mufuna abantu bemwesiga bamukwasa sente kuba kati Equity Bank ayiyo banka erabibwako ekintu kya sente kizibu ate omunauganda aterekebwa sente azisimire kinnya adde ku nkola enkadde bagule ensuwa bazinyokeze bateekemu sente akola atya bweziwera afune kyagula bweziwera afuna kyogula bulembuzi ali Equity ejejiwakale Ara liso so jisanga samba no jisala. Mchange samba gere no jisala. Netaka gula amataka tegavunda. Sene zo zi banking ngao. Tomanya wabo onafuna agule nyingi. Ekikulu nabambaganyo okula kusente kwa account yange kuliko obukadde binato manyira. Yani kati waliwo ensi ziri safe. Kati finance ya tulimu. Sente wezibula bazisasula. Bayine ngije bachi bigenda mu ne court. Government ne ku court obanyige. Naye wane Uganda kati mutufa abasente bizibuzo bagenda waba wani. Wabana agenda mukoto so wabona tosoza woza na bank. Yeolo yenyini akuwozesa. Yeolo amuddirira, yeola nasibe mukomera. Era bajja kumuzaabuza wetu otambule bigere bikugwe oboya bukugwe ku ntungu. So at the end of that day we kwate bulungi
osabe katonda buli alina sente asobola muzijjeyo ne mukadya ngambe bamugamba jaji abayi kuti ateke yagenda okujenga tebamuwezi ate n'ekirala saagala mwerabire bana Uganda kye bayita banka charge buli lunaku lwoterekayo bakutema ennusu ekyo ba temukimanyi bakutema ennusu gozoza mbuga okutereka mu banka gwafunamu bakutema sente nebe bakutema ennusu emu ku ataano gwo omwaka eguggwako bo bakoze sente zaabwe zebaagala ate nga bakikozesa ne muki nga nesente bakikozesa mu magoba yensonga ekyo banka wezino survivinga saazi na Uganda bamanirenda beeyongeko kitegeeza waliwo kati bano nga buli ayinza okutwalayo akakadde nayisayo emyaka ebiri tosobola era kujjayo kakadde tosobola kasanga kawera ate sikaba kabulako olwasa kayinza obulako olwasa kuba nabo sente abakuterekera sente balina banka ate weeri basasulawo so at the end of the day basasula amasannyalaze sente zo zibalinga osobola zifuna online osooka n'accessinga banka yange nga ndiwa naye kuba ina luzi esimu yange sikyasobola simanyi kiriko luli namanya nga asobola ozziyo n'ebisirika ku mobile money siya Equity nkozesa Centenary eno banka bagiyita Centenary bangambye gye ziri naye kasima simanyi naye ndoza maze omwaka mulamba nga so I don't know ate maze banka sikola si banking because sina access ate sagala atekayo sente nga sifuna message eri nange naddako simaye DBC birenga mbankingira okuba ebintu si byangu abantu abakwata sente z'abaana Uganda so straight away ensonga ebadde ki kwe tuli wano ku big times tuweereza ensi ate nga tuli ne Dubai Eye Uganda nona akasimbira tulina abatuteekamu Jet Fitness Consultant weri ne Lily Beauty Parlor stroke massage parlor we bali mubanoonyeko enamba we ziri awo mujja kuba muziraba ensonga endala ensonga ya banka tugikomezaawo tugenda kubanga tugenda ku nsonga endala ate tulabe ensonga endala zitambula zitya bingi ebigenze maaso twadde tuli awo ne tulaba Akiramu yafunye libido omukazi we ng'agenze Canada n'abanga ate munaye yafunye malaya yabadde agala kutemesa ennyama oba kiro 2 ekisapatu kye yabaddemu ekikazi kyo mwakirabye kyatumazemu kyamaanyi naye lwaki abakazi bavayo balabika muli bafufufu omusajja yagamba nkwagaddeko bbeere okitegeera naye nga mu feesi tolagika mu bannange onyambira ddala n'otejjaayo mukene omulire mukene tumulira mu nzikiza ate mukene ayagala ebbala eri bannange bajala trophy nendya kunyama ensi kati gwoba gyoli tovaayo sagala mukazi gwona atuga akanyama tugawe mwana ate mukazi takula ate abakazi bo tebakimanyi banga linga liri pala beauty liri pala beeramu so tetwagala mu kitwagala beera omukyala ng'ogamba omukazi akola ki amalayo tege naye abakyala babeera mu bakati mukazi ategeera etya mumukene wakiraba mwana waliwo abakazi omukazi atera okuŋŋamba mbuye abilivu nti eman is a man to faith eba tuba tulina okwenda ne batyo balowooza ate kitali ku bantu abantu abamu tuli for real okitegeera okitegeera so naye nga abakazi mulina omumanya muvuddeyo nnyo waliwo ensonga ezirina okujjayo mu mawulire omusajja talabirira mwana omusajja yeeganya omwana kiri understandable bajjo nga yabwe bamukuba amasasi bajjo nalaba omwana amukoledde vidiyo naatula omuzigi anti mukazi wa gundi ono mukazi w'abayimbi ebizigo byange bigudde so abakazi kati omuwala oba nawulidde ku sitole ya mukazi wa Kiramu ekisooka omuwala agamba mbwa Kiramu yavuddeyo yamuguze yatemeseza yatemye okuyombisambi kiro zamulimye sasula wana bwe yatuuse munaatwala ewaka kyona kyagenda ekitutte ewaka kugamba biringa propaganda at the end of the day Akiramu oyinza okugamba nti naye ate mukyala Akiramu ali Canada talibadde atambudde ogumiikiriza bwe bamuguze naye ogumiikiriza naye Akiramu n'obuzibu alina kyalina Akiramu kyalina okutegeera ekyobudongo kiri awo naye Akiramu kyalina okutegeera kimu
waliwo life gy'otuuka ne batandika okulaba obulala otegeera abantu bakulaba oyo mukazi wamutwala kumpi basheeki bonna baagala omujje ku bantu balinga 100 otegeera kitegeeza sawa zino woba otambuza obulamu manya w'olinnya tewojja ekigere abasajja bakulaba otegeera kibanga fuga ggwanga otegeera abantu baba kutaddeko amaaso otegeera kati tunulira Shakibu oyina zali buli muntu ali bw'abanja ababaagala nabo bagende mu butaala baba bakulaba otegeera otambudde ofunye omukazi nga ani omukazi nga Rema Namakula sebo fadinda nakazi wojje ekigere abantu bakulaba bangi nnyo abaagala osukuupinga otegeera so balinda era kati njagala abantu mukimanya balinda balinze amuza walikolera ensobi ekyabeere ng'akimanyi kati nno nennyini bawaani wa ku lusumu abadde alina okitegeera tubafala banninze baagala kukuba olina okwebeereramu otegeera naye bw'otagalatagana obanga obuukira oli kitegeeza omukazi nga ali ekitiibwa kyo kiteeka mu jeopardy kati omukazi ali bwengu kitegeeza bulijjo bw'avaawo ate ali mukomere banabigaana bati ewaka waani abadde enamba esapatu bannamawulire bazze bw'otuuka mukomera yambala ebisapatu boyi sente zo zibe bamufulumiza mukomere ng'ali mbisapatu ekipale ati byebyo mwe yabadde agenda okutemera kagundi ate omukazi omusaza tojja yejjambira naye agamba byakiyaayo bonoona linnya naye naawe mukazi yeetuze banange akira mu mukazi omutuusiza gy'omutuusiza nga tonategera mbu wakugula n'abawala naye ennaku zino okuba mukazi ateetundi taliyo abantu buli mukazi yeetunda mu magezi bano kanjagala Dubai bangi akati kanjagala kuba ekintu kimu Dubai mbu balina kano ulira bagate beetunda naye mbu balina kano wa mukwanako n'abeera wabuzaabuza ate bwafunamu ekizibu njagala kujja kulaba nomala okutemesa aga njagalayo ebisatu bw'aba teye abakazi bakola bwe bati nzijawo okulaba naye onandungulira lanki bw'ajja alina okulya n'ezideyo zimuwe andi kati oba tolina sente tagenda kujja gwe mugambe sirina lansi mugambe sirina naye mugambe ninamu ebina ngenda kujja nsula eyo kalaasi tekimwetakisa genda kubanira sikuyimirira tekimwetakisa genda nedda abakazi bwe kikwetagisa genda yimirira lw'ofunye sente omusale bwe guzze akugamba nzije nsula eyo anti eno bulandiro di baleekaana akimanya agenda sula naawe ku makya omwokyeyo 50 oba omwokyeyo 1,000 njagala kola shopping oba nzijeeyo omutali muviva asooka gulegule ebinyamali ebikokokoko ateeke ewaka omunyonyi we muguyite olisege abakazi bena gwe tebakyetagisa yimirira ku kkubo abakazi abagezi era mukazi obeera naye wakanaga munange gundi waliyo pate bw'agendeeyo agenda ajja bamwokyezaayo so abakazi ennaku zino omukazi alina bizinensi ye abakazi mukole naffe tukyaganya abakazi basumbuwa sente zimanyi ate naye bakolako bangi kati emirimu mingi emirimu giba mingi okukosa akanyinyo kajja n'emirembe gijja ate bayinza okuba bamusipanaki na bulungi so ebeera bino otunuulirwamu byonna bibeeramu so njagamba Muzakira muri bide ino kubanga yalinye naize ne oba gundi yamuweka video yamuweza kanini yamuweza ekisambi yamuweza ekisambi Angela yaimba katikiti kiyawerezani anago yakiwereza doctor muntu akoze bwe yegira mu kamera biba birala nnyo oba olabanga muzaddewo gwe ne oyagamba doctor bali yamuta doctor doctor kunyirira kulabika bulungi talina bamwegwanyiza mu bantu bonna kale n'obugenda kwenda ku mukazi we laba omukazi gw'omwendesaaku agenda okukwata agambe kyakoze bubi naye atirisi neteeka eyino bannange abakazi mulembe tunuulira bitiibwa nnyo mulowooze mbu buli muntu alina ssente bw'omulanga alabika bulungi avuga oluza alina ssente bannange mulembe muzungazunga kibaba mukyatomera
abakazi abagala ebiwedde oyo mwala yagudde kuwakira mugamba nyaki mazi Kulusumu taliwo ntwala na waka oba kyabadde kizena buzikukyala ki ogi bwe kyatuse waka ne kyetabula kisoboka kuba tusubira mbu omusajja omufumbo ewaka ewali n'abakozi bawusigalo bo bwana yana nemutabani wa Kulusumu naye abaawo n'abantu ab'omulirawo n'ababeerawo kikomera kya kyoyo abeerawo wano ennyumba yange okay n'abantu ababeerawo basobola omumanya mbwakira mu asombe at the end of the day tasobola sombera waka omusajja omufumbo omusajja atimanyi mbu kamera zimutambulira pozi nga mbuzi abuza akira mweweeriisa akaseko kati oba aseka kaliwa bannange baagaye tebamusange ewaka omukazi bwe yagamba yakira enyumba basula muyamyamuzaata yange basula muyamuzata anti omukazi yagiwangula tambale bunundi yagamba abakazikazi abo naye omukazi ayagaliza omulaba kati yagamba donzera bwe yamutabani we mmotoka yagamba abakazi abo bati obuzibu balina balemote okukwata abavubuka babateekamu obumbi omuvubuka omusanga amwagaliza muteekemu omunya afune kyakolawo baagala bakukontrolinge ne ssente ozirekawo ng'ogenda omuntu muteekemu ssente akiramu oba omukazi yakuwasa tefune tugaana bibeeramu mu bulamu yayagala eriiso injiniya niye bainjiniya waaki obugaali so Kulusumu omusajja mukolere bizinensi omanyi mbu olina w'omuleka amusikira epiraawo mufune w'omuteeka afune w'abeera alemegamba omusajja atambula butambuzi be banaamanya isho endala ebadde ki eyokusatu twabadde tukyali awo ogyeko Kulusumu ogyeko Equity Bank ensonga endala yabadde ki ensonga endala awo amawulire ga wiiki gano gaba mangi ne ensonga yabadde ensonga ki wayogeddeko watundeko mu bayimbi abagenze ku federation eyo wadde nyala tugisembyeko amu nawulidde byakwepica mbu omukulu akuba essimu aba yakwegomba dda aliwaliwa akulira babira byekasuku nga yalina obujulivu mbu omukulu akubira nagamba kasuku tebamukubira bamukuba dda bagenda mudda mu biwundu mbu omukulu akubira agamba jangu ku federation linnya waggulu era waliwo omuyimbi yagenzeeyo manager yagenzeeyo naye eralika muga kankuwerekereko mukulu nga ayita omuyimbi olwatuuse mubirundeka bawulira ebintu bikonda ko manager ogenda ogiremwewe abayewe ndi wano nga omukulu anti bamuyita Semanengeni mbunkali ati ku federation mbu obujulizi obulala obwaze bagaba obupiira awo ku federation bagaba obupiira naye mbubaga nayingira mu ofisi y'omusajja nga talinako obumwe buli bwonna obupiira bwonna obujuza loole ye tabukozesa naye ng'ate buli kumakya badansa bafuluma bayimbi bafuluma behind the camera ladies bafuluma we bayingira federation eyo ki ekiri awo ekituufu kwejovana mukulu ayinza okuba ayinza otumya shida naye abakulu bangi abakulu bangi ayinza otumya shida babulunoke bakaba abagwa ku federation bagobye gulunedi ng'agera najja ate nadda mu byeki gulunedi yavayo n'agamba ya kisiru oba matafaka anti nange ngenjagala obba nenyako ensonga ya gulunedi njagala ngiyiseewo bweki bwe muba mwasalo abantu bangi ku federation bakoze ensobi si gulunedi yekka ate gulunedi wenange muli awo y'omu ku muto gulunedi mwana muto oshege lwakuba nti alina omulimu Mwedi Kenzo okwata gulunedi mumuweyo mu manyo g'empisi oba mu federation mukwate gulunedi mumuweshaira gakyombe kuba akubira ku masimu mubalwanye biri bya mubala mwandi bade go musoko go bayi Bruno ke ko Bruno ke yakwesa omukazi ate namula namulabisa ate nga bibadde mu scandals singa badde mulimbi ampisa go mwandi sokeddeko nakuba n'akayimba oyo go mwandi sokeddeko ate n'ekirala yekaini mwamule ku parliament nga yomu kubayisamu boyi bayomba so nga tunakwata kumbera grenade yo lwana
mwade mwetaga kubanga musobola kwasaganyani luno kego musoko kuza kubali esagena bo wadwe bateba choba abantu bali ni skini bali ganira wewe bya kuluka ala ina nakulyako is a good song nakulyako is a good song mbaze ngazikule na kusaba naso federation aja sobola just kulemerako kulemera federation eti bamu ata ine nyimba kati already federation balwanisa copyright ata olona akajja ke bagaba buli bakungana so beerayo no funeza amafuta no saswanera ndirodi Lilian baba chitege tonza beera kati sazi no bulamu bwa kuya music okimanyi music sente ntono shegera bivulu bitono ana babiri nyamba musajja oyo yawasa baba wa mocha onapisha big up on yourself atsebangamba yakala tiba teyakulira bali yangamba nze bangamba bule na kubina ngamba moche ngamba tena kubiri sirise toza binsula nenga yawasiza nalebeka ekibana kimu ku TikTok kyo mukazi abalambi babuza tebabintu ebyo mucha basidiro tebagenda oba bagenze sishitege so banangi federation yetago kuba mu organized ume basingo kuba organized uma yavao uma ya King Michael ya gundi haso King haso kina masanyalaza kali yedde wa King haso wasinga begata yadde yagenkulange ntayina kifuchiri apo King saa nena agola na kale tusembye ensonga y'abana muli nsonga tunazikwatako omulundi ogujja Farida nakaziwe naye yabumbi bwagenda Canada simanyi keke nasolo koze bi Canada serious business design wabira wenda aba contractors zigenda kubaganda buganyizira nyo yagenze enda kumbe mugumbi obeche bulu kyakwana kimukula mawulire Uganda temuli sente just one chovola kumujja kwa wete muli sente ekisegeza kezi yakola bunjo kuba mbonga chali yanga katika iza jasobola baba saza okuba munna mawulire atona nasobola ono omukugo yali yakola kugundi yali atiti katongole kati saza no wali yasetoli gacho chali tacha asura gambo chinzo mulemu dona dimanje gona udengi chali meyagala kundi obomba kati molo mukazi omulapa agenda yozebi kwasura mba agenda atadde Farida achasoro gendo kola mawulire Canada galiwo okumanya ba president baba nambali bagati bayina sente sawa zino bokebera 99% bayina YouTube channel banda mawulire ba Uganda YouTube ekocha at least bogata kono mwezi nero okuchovera kusekerwa amanyi mu industry akola mukulinya ku radio agola channel luseke n'abandi benyine bala ku YouTube kwebali that means banamuli chibafuna sente zikola zimala nambo chebaka tsazo chebetanide kutambula na balaye banabombera istege teweta agatolo genda lu mu Canada no kola abamuchanaza era bona buli anti ibula abombi chima ajja kuba abamuchanaza bweziko wakati badana TV bego this big way boga anti nchane yakwate ngafuna tenga ni mafina mtande kupelo shege walo omuntu gofu oyo kubakula na magwa kwezo akabutu omuntu okwaza na kuteka ko mafina yakuteka ko gundi bangambe ali Dubai bayo mafina nimbo ali muno yagudde bulijjaranga simanyi nakumanya yagudde yani badetu kunonya na atochayo nemba ocheyo oba oli Dubai tugenda kwegayirira mafina oba oli Dubai tunonya atocheyo nafa kabi abagamba yo banji abatandika Legend Trophy wakati consistency nchiba chakuna ya consistency kubanga chi baje sibula abafa tugakusuka yes maba nyo kubanga mtamde nafe big times budde bunene Dubai Uganda edobozi mudungu so inatu nabo tulabide kabakasima tubaganye damanya sigala tempo mubale kukumira kumu mubale kubera ko nga babagaye big times Dubai Uganda edobozi mudungu big times the basement crew in the ground kings we tuli wano tubaganye bakwa kongola basalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh